Ku Prejan Media gwe yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu tugamba mwattu subscribinga onyige n'akade osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, mu ggwanga essaawa zino erya Uganda obunkenke bukyalimu era nga buno obunkenke bwe bugambibwa okuba nti bomu zino ezisiiba zibaluka obutakya bwe ze zitadde bannayuganda ku bunkenke era nga n'olunaku olwaleero essomero erya medical oba liyite Mulago Medical School kyaddaaki nabo abayizi bano ababaddeyo balina ensawo gye balabye ne bagyekengera nga basuubira okuba nti ebaddemu bbomu era okwekanga okubadde ku ssomero eryo sayidi zawali e Mulago kubadde kw'amaanyi olw'ensonga nti abayizi bonna n'abakulu bonna ababadde mu kifo ekyo bakyabulidde emisinde nga buli omu alowooza waliwo aleese bbomu egenda okubanga ebalula ekifo. Naye ate okusinziira ku Owesigirye Luke Owesigirye agambye nti abakulu oba bayite ba bomb experts kyaddaaki badduse emisinde ne barushinga to that place okusobola okubanga beekebejja biki ebibadde mu nsawo eyo. Era nga kigambibwa okuba nti awo ku medical school abakulu bano bagenze okkizuula ng'ensawo eyo mwattu ebaddemu njaga, mubaddemu embizzi ne mubeeramu n'endabirwamu okusinziira ku Kampala Metropolitan Deputy Police Spokesperson Luke Oweyesigire. Bw'atyo bw'avuddeyo n'alambika eri eggwanga n'agamba nti yadde abaana aba medical school badduse emisinde n'abantu ababadde beetooloddewo mu ekyo ekifo bonna bakyabulidde nga balowooza nti ensawo erimu kojja oba erimu bbomu. Kyaddaaki abatangaazizza n'abagamba nti babombo experts bwe batuuse eyo bagenze okwekebejja ne bagamba nti ensawo eno omukulu eyagireseewo mulimu njagaye ne mubeeramu n'embizzi n'akalabirwamu. Naye oyinza okwebuuza ekibuuzo, omuntu ateeka atya ebintu bino byonna mu nsawo? Owaayo osanga omanyi buno obubonero bwonna bulina engeri gye buyinza okuba nga bukulabulamu nti essaawa yonna wandibaawo ekituukawo. Oweyesigire era yavuddeyo n'agamba nti ababomb experts bano abakulu abamanyi okutegulula zikojja zino kyaddaaki ne Namasuba wali badduka emisinde basobole okuba nga beerabirako ebyali birekeddwawo era nga kigambibwa okuba nti baagenda okkizuula nti tewali kintu kyonna mu nsawo eyo okuggyako okuba nti mwalimu ngoye ez'omukulu ze yali aleseewo mu nsawo. Ne poliisi nevaayo ne yeebaza community okubeera nti bali vigilant mu bifo byabwe era n'okuba nti bayambyeko poliisi okuba nti basobola okuba nga balwanyisa ekikolwa eky'obutujju mu ggwanga erya Uganda. Embeera eno ffenna tumanyi egenda okutuukawo oluvannyuma lw'okuba nti emabegakaawo basabula oba baabalula ekifo ekimanyiddwa nga Digida Pork Joint, ekifo ekiri wali essayidi z'Ekkomamboga oluvannyuma lw'okuba nti abaalimu baali bagenze okweriira ku mbizzi banywe ne ku byonna bye baali basobola okunywa basobole okuba nga bafuna obulamu, naye ate ebyaddirira yali bbomu. So abantu bonna bannayuganda kyaddaaki ne bavaayo ne baba nga essaawa zino buli omu ali vigilanti. Kyonna ekibeera kikoleddwa omuntu yenna kasita amagamaga era ne ku bukedde waliwo omukulu omu takisi emu egambibwa okuba nti babadde bagyekengera okubaamu bbomu era abakulu bakyagendera ddala mu maaso okuba nga baginoonyerezaako. Naye nga ffe ku Prejan Media twewaayo okuba nga mwattu tukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Likinga, commentinga era mwattu era osubscribinge oleme kusubwa mawulire gonna.